naye inflation kati inflation neeyitibwa yatya kati okitegedde entumbiira y'essente wangi entumbiira y'essente bulungi bwansi naye kino kisukkamu okuba obulungi bwansi nti obulungi bwansi tutera nnyo bukolera mu kitundu wokka w'obeera ne mugamba nje bannange tusime oluzzi wano we tunaanywa amazzi ne mugamba bannange baliraano mugire tulongose ekkubo lyaffe livudde naye oluwalo lwayinzanga okuba ng'olina okuwalirizibwa okutambula okuva w'obeera ogenda eri Ssaabasajja ye gamba Ssaabasajja bwe yakubanga ekibuga bwe yagambanga nti wano wenja okusimba amakanda baakolanga enguudo ezigendayo baakolanga embiri ezoetooloola abantu abaazikola baakikolanga mu nkola ey'oluwalo buli mwami w'essaza baamutumanga leeta abasajja kakati ye nadda wansi mu ggombola n'owegombola nadda wansi mu miruka ne bagenda ku byalo nga bagamba omwami tuweeyo abasajja 6 tuweeyo abasajja 8 tuweeyo abasajja bwe bati bwe baakuŋŋaananga n'abatwala okukola emirimu egyo egigatta eggwanga lyonna n'egya Kabaka emirimu egyo gye gyavangamu ebintu ebyo ebirungi bye twasangawo tusobola okuba ngeri gye tuyongera okulambululako nti embi zino zikola ki yesebo mu ntegeka eri mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda buli mwaka watali kwekwasa nsonga ndala yonna omumyuka ow'okubiri owa Katikkiro ate era nga ye muwanika wa Buganda ajja n'akasawo n'akalaga ensi yonna omuli kye bayita entebya mu luzungu ye budget kubanga edda abantu bagendanga mu lutalo baakomangawo eri Ssaabasajja ne batebya ebibadde mu lutalo kati nawano mu kukuŋŋaanya oluwalo olw'okubanga bwe tulabye bwe lujja lusembera omuntu ono alina okudda eri Ssaabasajja n'abantu ba Buganda n'abanjulira nti bannange bye mwaleeta oluwalo lwammwe lwavaamu bwe kiti. Kati olwaleero tuli mu puroguramu mpya ku mukutu wano gye twatuumye twejjukanye olulimi Oluganda n'ennono zaffe. Era akawungeezi ka leero ndi wa mukisa kuba nti nkyazizza abakulu okuva mu ofiisi y'omubaka wa Kabaka wa Mulini essaza lya Ssaabasajja Kabaka lye tuyita Midwest America. Ngenda kubawa akakisa bo batweyanjulire mu biti byabwe ate n'oluvannyuma tuwayeemuko tugenda kuba mu kutunyumya kubanga tulabye nga waliwo obwetaavu obw'okubanga twesomesa nga twejjukanyira nga bwe tugambye obuwangwa ennono ennimi zaffe naddala ffe olwaffe tufaako nnyo olulimi Oluganda. Bakulu nsanyuse okubalaba ngenda kusaba kansooke ne mubaka yaba asooka okutwanjula atanyanjula eno omukulu gwayise naye okuva mu ofiisi ye. Ssebo nsanyuse okukulaba. Nange bwentyo ssebo nsanyuse nnyo okulaba Ssaalongo Kiggundu. Nsanyuse nnyo nammwe okubalaba n'okubawuliza bannange. Nze omulongo wasswa Abdulaziz Damulira ntula wano mu Chicago nga nze mubaka wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mu bendo lino lye tuyita essaza lya Kabaka erya Midwest USA. Bendo gazi saza gazi kubanga lirimu amagombolola gawerera ddala 7 mu masekkati ga Amerika omwo nga mulimu wane Illinois ne wabaawo wali wangulu Wisconsin ate bwodda ku ludda olwa west eriyo Minnesota bukkiriraawo waliwo Iowa n'okomawo eno eriyo Indiana Ohio ne Michigan waggulu wali nabadde mwerabidde kale n'amasaza ago ngega states ezo mu nsonyiwo states ezo ffe ze tuyita eggombolola ly'essaza lya Ssaabasajja Kabaka erya Midwest USA
abasinga baligattako ekigambo Chicago lwakuba omubaka wendi naye ekyo si kituufu kubanga enkyo omubaka ayinza okuva e Detroit, enkyo omubaka ayinza okuva awalala wonna. Nsanyuse okwanirizibwa wano mu studio ya munnaffe Ssaalongo Kiggundu emanyiddwa nga Tukikube naye nga kati ennaku zino tukimanyi nga ebifa mu bwengula. Ebifa mu bwengula ye program eyo y'amawulire kadde era mmwe temukoze mawulire era muzze kutusomesa. Kale neyanzika okuwabula okoso naye nga studio y'Ekikube yali amawulire gatuleetera go gava mu bwengula era tumanyisebwa omulimu gw'okola ebbanga kati liweredde ddala emyaka gyekulungudde nga nze sitandika lunaku nga sinnaba kulaba ku mawulire go. Weebale kusaka ate weebale naffe kutuweereza by'oba byeyo ne by'osaka byonna. Etegeka ssebo oba ekyo nakyogeredde kasi kubadde kweyanjula mukama wange. Nabadde era nsabye nti gwe bw'onnyanjulira omukulu ono nga bw'ava mu ofiisi y'obutereevu naye ajja kutubuulira ebibi ebisingawo awo. Kale ssebo neyanziza bannange omubaka sikola nzekka mbeera n'olukiiko era ebisalibwawo ebyo bivudde embuga byonna mbigabana n'olukiiko lwange okusooka ne tulyoka tubitambuza mu bantu be. Olukiiko olwo kuliko omubezi w'omubaka ate ye Ssaalongo yennyini Kiggundu Robert, oyo ne ye mubezi wange oba ye mumyuka w'omubaka, mumyuka w'omubaka. Ne kubaako omuwandiisi ali waggulu awo Michigan, ne kubaako n'abantu bangi. Naye wano gwe njagadde leero okulondamu kubanga puroguramu eno nga bwe bajanjudde egamba twejjukanye ennono n'olulimi lwaffe. Ku lukiiko lw'omubaka kuliko omwami omukulu ennyo gwe tuyita ow'ennono. Oyo nno ye mwami yeddira enseenene Kalanzi, Nicholas Kalanzi, naye atuula wano mu Illinois. Ate era mwami ow'eggombolola eri mu kibiina ekigatta Abaganda ekyaggwanga mujje yatwala eggombolola lya wano Illinois. Kale obwami yabugwa wakati yewo-ggombola ate yakulira ebyo nnono. Banne mukkirize mbalage ssebo Ssaalongo teekako omwami Nicholas Kalanzi abantu bamulabe yewo nnono okwanjula okusingawo yajja kubabuulira bannange mwebale. Era bamwotabuliro ssebo nsanyusa okukulaba mu studio muno ate ye si mugenyi abaddewo ko yaliko emabega eyo teanaayitawo n'abaako byatusomesa gakuweebwa munne alina oluusi obubaka bwatuweereza mu mitimbagano mikutu egy'enjawulo. Ssebo weebale obuweereza ate weebale okukyamako mu nvo. Weebale nnyo ssebo. Wagiise envo? Omumyuka okubeerako mu nvo oyo omumyuka w'omubaka wa Ssaabasajja mu Midwest. Nsanyuse nnyo ssebo okubeera mu nvo eno studio wamu n'omubaka. Twaliwo akimanyi wano mu Amerika ey'omumambuka mushuwa okubeerako mu lukiiko luno okuwanyisaganya ffenna bye tumanyi n'okwongera okusosowaza n'okuyigiriza abo bonna abanyumirwa enjogera y'olulimi Oluganda n'okukatiriza bo bannyinirwo okumanya ebigambo ebirulimu. Era nga tukubiriza nnyo nti n'emikwano gya Buganda abali eyo kubanga abantu bangi nnyo aboogera olulimi n'abo abandiyagadde okumanya oluusi ayinza okuwulira nti neŋŋamba nti ŋŋenda mu nvu ewa ya Kitukube oli n'atategeerera ddala kyenjogera naye ate nga sengamba nkyogedde mu lulimi lwetwandiise oluyiwemu amazzi nenga nti nyenze mu studio olunyanyimbe oli amanyira ddala gye ŋŋenze naye tetugezaako okwewala wano nti wadde ebigambo ebimu bisanze mu Luganda tebyaliyo naye abakulu abatutwala bagezezzaako nnyo okugenda nga bongeramu ebigambo
eby'olulimi Oluganda ebisobola okunnyonnyola ebigambo ebyo ebipya ebizze bye tutalina kakati nga ekyokulabirako studio. Studio nakyo kati ekigambo ekyagunjibwawo ekinnyonnyola studio eyo mu Luganda nvo oba envo. So n'olwekyo ngeza kuwera nnyo okwogera ebigambo by'oluzungu. N'olwekyo nsanyuse nnyo okubeera wano nneme kulandagga. Tutandike nga bwe twazzeera okunyumya nti tetwazze nti oba tugenda kubeera kibuuzo olibuuzo. Twazze kuwayaamu ng'era mu kuwayo omwo mwe tugenda okuyigira n'okusaawo ebigambo ebyo ebipya. Tujja kubeera ne ku programu eno nga gye bujja maaso eyo Mukama bw'anaaba asiimye. Tujja kwongerako ebintu ebirala nga ebika by'engero bye tujja bwe tuba tufunye akaseera tuyinza okubyogerako leero oba bwe tuba tukomyewo. Omulungi omulala yesebo. Kaakati nga bwe guli omwaka gugenda gudduka speed kusookera ddala nayagadde okweyambisa akakisa kano nga tutandika programu empya waayo twogere ku kintu kya luwalo lwaffe kubanga kye kimu ku bantu kigambo kikulu nnyo bye tulina okubajjukiza luwalo lwaffe nga twagala tweyongere okukinnyonnyola abantu bakinnyonyoke kitegeeza ki. Oluwalo kintu kikulu nnyo mu Buganda era nga bw'ogambye omwaka nga gutuuse guggwerako. Tubeeko kyetukolera ewaffe naye nga bw'oyogedde oluwalo olwo njagala mbuuze bannange omubaka wa Ssaabasajja atunnyonnyole oluwalo olwo n'abatuwuliriza balutegeere. Oluwalo kye ki bantu bali weebale nnyo. Oluwalo giyite National Service. Edda bajjajja baffe mikolo gy'eggwanga baakolanga emirimu gy'eggwanga awatali kusasulwa oba kuliyirwa naye ne beewaayo. Yandibadde nga bulungibwansi okiyinzije Mukama kyembadde ngenda okubuuza nti kyaveeyo bulungibwansi naye kino kisukkamu okuba obulungibwansi nti obulungibwansi tutera nnyo bukolera mu kitundu wokka w'obeera. Ne mugamba nje bannange tusime oluzzi wano we tunaanywa amazzi ne mugamba bannange baliraano mugire tulongose ekkubo lyaffe livudde. Naye oluwalo lwayinzanga okuba ng'olina okuwalirizibwa okutambula okuva w'obeera ogenda eri Ssaabasajja ye gamba Ssaabasajja bwe yakubanga ekibuga bwe yagambanga nti wano wenja okusimba amakanda baakolanga enguudo ezigendayo, baakolanga embiri ezeetooloola. Abantu abaazikola baakikolanga mu nkola ey'oluwalo. Buli mwana w'essaza baamutumanga leeta abasajja kakati ye nadda wansi mu ggombola n'ow'egombola nadda wansi mu miruka ne bagenda ku byalo nga bagamba omwami tuweeyo abasajja 6 tuweeyo abasajja 8 tuweeyo abasajja bwe bati. Bwe baakuŋŋaananga n'abatwala okukola emirimu egyo egigatta eggwanga lyonna n'egya Kabaka. Emirimu egyo gye gyavangamu ebintu ebyo ebirungi bye twasangawo. Era abazungu bwe batuuka ewaffe jjukira baayita eri ku mazzi mu Kenya tebasangayo nguudo nga bayita mu bukubo era obwo nga bwe mumanyi obukubo obwo ng'obugenda ku luzzi butono n'awalala. Bwe batuuka wano baakuba ebifaananyi ne beewuunya okulaba oluguudo oluyoyooteddwa. Simanyi oba mwami Kiggundu olinayo ekifaananyi ekyo kye tuyinza okubalaga kye baakuba mu 1855 awo mu 1862 nga kye bajje batuuke mu Buganda. Era nja kifuna tujja kibalaga. Ne beewuunya ne bagamba nti ate nno leka oluguudo naye boulevard enguudo ezaakolebwanga bakabaka b'omu Falansa nga zigenda ku mbiri zaabwe ze baasanga Emmengo. Oluguudo oluyoyootebwa nga lulina enkomera eno abantu si kumala galugwamu
ate nga tewali mmotoka tewali bigaali bisikambalaasi naye ebigere obulungi ennyo nga n'olubiri lwa Kabaka eri olulaba luli ku kasozi bwe luti nga lwetooloddwa bbugwe oba ekisenge ekigumu ennyo. Ebyo byonna byakolebwanga mu nkola ya luwalo. Bantu baavanga ewaabwe gye babeera ne bajja okuweereza Kabaka okukola ebintu ebyo ebyakulaakulanyanga ensi. Lwe luwalo gye lutandikira. Kati omuzungu ye bw'amala okusembera obukosi ye yagenda okuva eno mu Europe nga bo baakula dda. Bo kye bakola kwe kukuŋŋaanya omusolo ne gukola emirimu egyo egigatta abantu bonna. Nkolayo oluwalo abantu baffe bwe baakoleranga ebisaawe bye baayitanga ebitawuluzi ne babisaawa bulungi ne bazimbawo n'ennyumba ey'essubi ze zaali kooti ezaasooka nga baziyita bitawuluzi mwe batawulira emitawaana abantu musowaganye kati okubatawulula nga bagenda mu kifo ekyo. Ebyo n'ebizifo ebyo byazimbibwanga na luwalo. Abantu baavanga ewaabwe gye bazze ne bagamba katukole wano ekitawuluzi. Kati omuzungu bw'ajja n'agamba naye n'enkula yadda nnyo, muleete tukuŋŋaanye omusolo tukole ebintu bino kuba bwe tuba n'omusolo teweetaaga kuvawo waka waayo buwi musolo. Omusolo guno gwe tujja okukozesa okupangisa abakozi bakole emirimu gino. Nenno nga bwe mumanyi Bwakabaka bwaffe bwe buggyibwawo mu 66 bwe bwazzibwawo ate era tetwaweebwa mukisa gusolooza misolo. Kati oluwalo ne lufuuka ekyokwewaayo. Twewaayo ne tujja mu nsawo zaffe ne tuwaayo essente mu Bwakabaka bwa Buganda ne bukola emirimu kakati gigenda wala. Tulina amalwaliro nja kubinnyonnyola bwe tunaabanga mpeeredde omukisa naye nga nsabiddwa kunnyonnyola luwalo kyeki olwo nno lwe luwalo. Olwokuba tetukyasobola kugenda butereevu tukole emirimu egyo n'emikono gyaffe tuwaayo ensimbi ne ziyamba okukola emirimu gy'Obwakabaka. Kakati nno nze okukula e Masaka twabeeranga nga tulina oluusi ne baga nti leero baani abali mu ffumbiro aba bannyinaffe nga bafumba oba ne bagamba nti ffe abagenda ku luzzi kukima amazzi ne batugambanga nti leero luwalo lwabanga n'empalo awaka babanga n'empalo nze nasobya amazzi jjo leero oluwalo lulo. Walingawo enkola balina engeri biringa gye bifaanaganamu obuliawo ne bagambanga nti ku luno essaza ly'egindi lye ligenda ogenda mu lubiri oba embuga wonna we beekubiddwa ne babaako omulimu gwe bakolayo. Yesabo kyekyo kyekituufu kyennyini. Bwe baatuukanga katugambe tugenda kuyooyoota lubiri lwa Kabaka bamunaanika nga bagamba Kangaawo. Ate kati mugenda okubuuza Kangaawo yaani. Kangaawo ye mwami w'essaza Bulemeezi. Olubiri bamunaanika luli mu ssaza ly'e Bulemeezi nga Kangaawo akkirira mu baami be ab'amagombolola nga n'abaami ab'amagombolola bakkirira mu baami abatongole nga bakuŋŋaanya abasajja nga baga nti ku luno omulimu ogwo gugenda kukolebwa baani oluwalo olw'okuddaabiriza olubiri lwa Kangaawo. Era Buganda bw'eba ekuza ameefuga egenda n'egamba tigano tujja gakwatira ku mbuga y'owessaza e Busiro e Ssentema gano tujja kugakwatira wa Pookino e Buddu. Oluwalo omulundi gwa yoataani kakati oluwalo kyagaziwa ne kifuuka ttaani gwe mulundi gwo naye nga omulundi gwo kukola ki? Kukola mirimu gya Bwakabaka egigasa abantu bonna n'egigasa ne Kabaka waffe. Kakati naye ffe ne tukijjayo ne tukizza ne tukikkiriza wansi paka mu maka kya leero oluwalo ttaaniyo kyabanga n'oluwalo lwe ttaaniyo kukima amazzi leero yaggwe ya Robert
bannyokolera ate olwalo lwabwe buli ku kino naye nga amakulu gego ttaani omulundi gwo oba ekintu ky'ogenda okukola ku lwaleero ate bwe bamalanga kakati katugambe nga bwe mpadde ekyokulabirako ekya Kangaawo azimbye olubiri nga baga nti kakati tugenda kukola lubiri lw'enkoni mu Buddu nga baga kati oluwalo lwaki be Buddu kubanga era nga kijja kutawuka nnyo ojja abantu ekyaggwe bulemezi batindigge ogenda e Buddu oluwalo olwo kakati naye nga amakulu ago gooleese go ye ttaani yo ttaani naye nga amakulu amagazi kwe kuba nti abantu mwenyigira mu mirimu egigatta egigasa Obuganda ne Kabaka waffe kati lwafuuka ffenna luwalo lwaffe terukyali kati mulundi gwaffe mu lulimi mwaka tulina obuvunaanyizibwa okulaba nti tutuukiriza oluwalo lwaffe kati tewakyaliwo nti kati luno ab'e Buddu oba ab'Ebusiro oba baawa ffenna wamu buli mwaka kubanga kati ate ekirala omukulu kyayogedde omubaka oluwalo olwo lwabanga lukozesebwa okuddaabiriza oba okuzimba embuga n'enguudo ezakozesebwanga omulembe guno oluwalo olwo kati ate lukola kigazi nnyo lwagazizibwa nti ate luyamba ne bannansi bennyini abalusolooza luyamba abo abeetaaga obuyambi nti embuga ebaako programs zeekola eziyamba abo abeetaaga obuyambi era ng'ensimbi ezo ziva mu zino ezikuŋŋanyizibwa ez'oluwalo kati wali kasita omusolo gwayingirawo guba gujjawo kiri ekya ttaani oluwalo olwo omusolo gukuŋŋanyizibwa wonna kakati omusolo bwe gugenza okuvaawo nga tetukyalina kyakukola oluwalo lulina kufuuka wonna tokyalina boga nti abeegindi kakati mwe muwadde ate abala temuwe eri mu kulutwalayo bayinza okuga nti luno oluwalo luvudde mu ggombolola y'ekyannamukaaka e Buddu luno oluvudde mu ggombolola ye baamusuuta essingo naye nga lugenda mu nvubo y'emu naye nga exactly byonna bigwa mu nvubo y'emu nvubo oba nkuluze tugenda okugenda beera nkuluze oba beera nvubo enkuluze ate nakyo kirala tunakigenda mu lulala kale esebo kaakati zigenze mu nvubo mu nvubo omwo munsawo eriko n'agiwanika olwo luli twamanyanga ati nga bw'onyonnyodde olambuludde nti edda baaga nti tugenda kulima mu nguudo tugenda okuzimba bbugwe tukola biki byonna ebyakolebwanga ebiseera ebyo kaakati ku mulembe guno gwe tuliko omutebi nga tuyiseewo ku sipiidi tetwali musolo tetulina musolo gwe tukuŋŋaanya naye ate nga Obwakabaka tulina okutambula kaakati ku mulembe guno oluwalo olwo luzze mu ngeri y'ensimbi lugenze mu nsawo era eriyo ali eyo ajaga nti ate kati olwo tuzikozesa tutya era tuzikozesa ki ensimbi ezo ziba zireeteddwa ng'omuntu nga naffe abali eno abawangalira ebweru wa Buganda ow'e Masaka ayitibwa Buddu naye ate ow'essaza mu Midwest oba ayitibwa ani ekyo nakyo ndowooza tekinnaba kubeera kukolebwako kinaakolebwako olulala naye abali ebweru wa Uganda wonna n'abali mu Uganda oluwalo kati bwe nasemba okutunula ku budget nga tutuukiriza kumpi kawumbi n'omusobi naye ng'abasinga akawumbi kakuŋŋanyizibwa ddi oluwalo oluwedde omwaka guli mwaka guli otunula ku budget era n'entebe eyakolebwa akawumbi kaagala kubeera akava mu luwalo naye ng'abasinga okuzisonda sofa babaddali mu Buganda mu nsalo za Uganda nga ffe abali ebweru eno tukyafeebye bw'okyogera obulungi mu luzungu bagamba nti slacking naye ffe tukyafeebye kyokka oba oli awo ebimu ku bitusomooza kugamba tuba twebuuza ye zikola ki tulina engeri gye tuyinza okunnyonnyolamu ku bantu
sente zino zikola ki munyiko bwe zikwazi zigenze mu nsawo zikola ki mukulu yagambye nti Bwakabaka bulina okujjanjaba abantu kusomesa tusobola okuba ngeri gye tuyongera okulambululako ensimbi zino zikola ki yesebo mu ntegeka eri mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda buli mwaka watali kwekwasa nsonga ndala yonna omumyuka owokubiri owa Katikkiro ate era nga ye muwanika wa Buganda ajja n'akasawo n'akalaga ensi yonna omuli kye bayita entebya mu luzungu ye budget kubanga edda abantu bagendanga mu lutalo bakomangawo eri Ssaabasajja ne batebya ebibadde mu lutalo kati nawano mu kukuŋŋaanya oluwalo olw'okubanga bwe tugambye tulabye bwe lujja lusembera omuntu ono alina okudda eri Ssaabasajja n'abantu ba Buganda n'abanjulira nti bannange bye mwaleeta oluwalo lwammwe lwavaamu bwe kiri enkola eyo nnungi nnyo kubanga alagira ddala bulungi ssente ezikuŋŋaanyiziddwa ne ssente biki bye zikoze simanyi oba oyinza okulaba kino simanyi mukamango oba okiraba oba kirabika wano embalira y'ennyingiza n'ensaasaanya y'ebyensimbi mu mwaka ogwo kati nkulaba kyakulabirako wano twali tukuŋŋaanya ne ssente entono nga ziri mu biliyoni 17 kakati tugenda kumpi bakayita katya kawumbi akulaga ssente ezaava mu ttaka lya Kabaka n'akulaga ssente ezibangibwa gavumenti eya wakati n'akulaga ssente projekiti ya certificate no wano we wagwa oluwalo kubanga buli lwe tuwaayo ssente mu luwalo ofuna certificate n'akulaga ssente eziba mu makubo amalala agateekebwateekebwa waliwo kampuni z'Obwakabaka nga Majestic Project batundayo ebintu batundaki nabiti ne ssente ezaava mu gavumenti kakati wano wansi n'akulaga zino akugirayo ssente ezibangibwa n'agenda mu maaso wano akulage ensaasaanya wano asooka n'agiraga mu bujjuvu si mu bujjuvu katugambe mu bufunze zino zagenda mu nkuluze erw'emirimu emitongole okuyimirizaawo development programs okuddaabiriza embiri z'Obwakabaka n'alaga miliyoni ezagendako ezigenda caretaker account esigalawo n'akulaga nga bw'agenza azigabanya kakati ate ne yeeyongera mu maaso n'atandika okutemera ddala buli kamu n'akulaga ettaka ebyakola ku kino na kiri babirambikira ddala bulungi mu nkola gye neewuunya nze bannange kubanga ne gavumenti zino ezawaggulu tezikutemera kulaga kawonvu na kagga ssente we ziraze emirundi mingi bajeti zisomwa ne zigamba nti ate zino ssente zimu zigenze mu kye bayita classified ebintu bye batannyonnyola kiki kye biguze naye wano temuliimu classified mu ntebya buli ssente yonna ne bweba siringi 10 bajja gikulaga wa weeraze ate ne bw'oba tonnafuna kitabo kino ekiraga entebya buli mwaka kifuluma oyinza onaawe okutunula mu bintu ebizze bikolebwa gavumenti etasolooza musolo mu Buganda amasiro mujjukira ntwakuŋŋaanya mu nkola eyayitibwa ettoffaali amasiro nga bwe mumanyi gaali gajja omuliro ne wataba naye bw'otuukawo nakaakati naawe olaba
nti wali nayitayo kubanga ye wange mwana nzaalwa nakulira Bukesaawo ekyo kitundu kyange kitambula kyonna era natuukayo esaatumibwa mwana nalaba omulimu gwakola omulimu matendo era ngamba abantu abasiba balogojjana nti ate sente ezakuŋŋaanyizibwa nibaga genda olaba omulimu ogwakolebwa ojja kukomawo nga naawe okkiriza. Webale nnyo ssebo webale kugattako okunjulira n'olaba amasiro ng'ago nga bazimbyeko bbugwe bataddemu ebintu kakati baateekamu obuzikiriza oba bulabula ng'omuliro guzze n'olaba nga baazimba ennyumba masengere ya myaliro giri mukaaga wali ekatwe wali edda baatulirangawo bintu bya Kiganda biki n'olaba nga baakola university ezo yadde zisoloza ssente naye era okuzitandikawo weetaaga ssente zizizimba ekakeeka ne Masaka eri bayitayo Kiru Masaka nayo mumanyi nti eriyo university n'olaba nga kakati ekisingira ddala okwewuunyisa ye program gye bayita tubeere balamu yo ya Kabaka Foundation ne gavumenti y'Emmengo egyetabamu ne bakuŋŋaanya abantu okubagema n'okubakebera ku bwereere kirungi ddala ate bonna si ba Buganda buli akedde awulidde nti waliyo okukeberebwa ogenda bugenzi tebabuuza nti ova mu ggwanga. Webale nnyo bajjanjaba abantu mu kitundu kya Buganda byokka. Ekintu ekyo nno kiriira ddala ssente kubanga bano abasawo olina obbatwalayo gobatambuza n'obawa ensako okubalabirira okubaliisa n'okubasuza. Jjukira oluusi kampusi ezo zimala ene Masaka egenda kumala ennaku meka si 3 actually yawedde ndowooza era zibeera zitera kubeera ennaku 2 ku 3 ennaku 3 ne bajjanjaba abantu bambi tekyali mu Uganda wogenda kujjanjabibwa nga tolina ssente bintu resources tezimala kujjanjaba buli muntu naye oluwalo lwammwe luyamba nnyo mu programu ey'okujjanjaba abantu. Oluwalo lwammwe luyamba nnyo okuyimirizaawo ebintu ebyo ebya Buganda. Kati ogenda n'olaba twogedde ku masiro baagazaawo kati bakola entegeka baazitandikako dda okulungia kayanja ka Kabaka kafuuke ekyobulambuzi. Bakola dda ebyobulambuzi ebirala omuli okulaga amakomera ga Kabaka ag'edda nga bwe gaalinga mu mpuku eyo byonna bw'ogenda ye Buganda ojja birambula obigire ki obigwe naawe olabe ti oluwero lwange kalube lutono lutya kalube lunene nina nange ettoffaali lyentadde ku bintu bino ebirungi ebikolebwa. Kale kakati bw'obadde mwogera ku ssettendekero zino nenzijukira nti wadde nga abamu basasulayo akasente sika kangi nnyo bw'ogerageranya na ssettendekero endala ez'obwannannyini naye ate era waliwo n'abo abafuna sikaala ne bagamba ne bawa scholarship mu Luganda ze tuyita sikaala nkyogedde bulungi ssebo wonnono zituyita sikaala yafuna ekigambo kya ekinyonnyola sikaala eyo okusomera obwereere eno gw'omusomi okiyita kusomera bwereere naye nakikuwadde aba ataddeyo ki aba ataddeyo ssente okuweerera abatasobola ye scholarship. So nga tumaze okutegeera ebyo byonna ate buli awo n'okoma omulala tujja kubeera even more specific about examples ebyokugeza nti eddwaliro bwe riti ebifaananyi tubifune tujja kubibalage beeyongere okubeera nga balabira ddala nga tutuyogereko bwogezi naye buli mwaka nga bwe twagambye nti luwalo lwaffe kyetaagisa nina kubeera na nsimbi kakadde oba n'akatono ke nnina nsobola okukassaawo era nkassaawo ntya naddala kati nga nze ali mu masekati kibuuzo kirungi nnyo ssebo
oluwalo tuliliko Mutemwa oluwalo luba lweyagalire ensimbi eziriwo n'ogamba nti omulimu ogukoleddwa gwendabye okuyamba abantu baffe okusomesa abaana baffe okukola kino n'ogamba nti nja kwefiirizaayo ennusu zange eza $50 nziweeyo oluwalo tuliliko nti Mutemwa n'owoolukumi oluleeta era nga bwe bagamba Abangereza batugamba nti the more the merrier tujokoma okusonda ennyingi tukoma okuyamba abantu yanzeeko mabegaawo omubaka bwagambye nti batambuza abasawo genda okujjanjaba abantu naliko ku gundi eyo nentuukayokko nendaba enkuyanja y'abantu kiri kikwasa n'ennaku n'ogamba Katonda wange kikino buli muntu ono w'eriiso n'osanga ow'oguzimba tolabanga ku musawo ensi eri wali neera nga bw'ogambye nti ne Buganda tesobola kikola indefinitely kiba kya nnaku naga nti awantu tujja bakuwa nnaku 3 nnaku 2 bagenda okuvaayo nga ennyiriri z'abantu abajja beeyongera bweyongezi naye nga nkitegeera ne Buganda terina unlimited resources naye nga n'abantu bambi abawulidde abantu nga basulawo obwetaavu buyitirivu asobole ate bwe naavaawo kati ate nja kudda nga abalala n'abeera abaana kiri kikwasa ennaku weebale nnyo omala okirabako mu butuufu tosobola kutuula wano nganze halanzi n'entulaano nenga nti kandi ebbaaga abalala tebinkwatako bw'olaba ennaku y'abantu abali ewaffe mu Uganda mu Buganda kwakati abantu bonna abasinga bava mu bitundu ebirala bakuŋŋaanye bali mu Buganda era bwe wasangangawo nga bonna bava mu bitundu birala naye nga bonna weebali awo tulina gwe babuuza nti govaawo ova ki yeetaaga obuyambi ajjanjabibwa kasita aba ng'atuuseewo naye bambi bagenda okuvaayo nga balisa abantu bangi nnyo abatalabiddwa simanyi abantu abo bwe babeera naye bannange oluwalo lukulu era omulanga guno gwe tukuba wano nti buli omu waali funayo akabanga ogambe nti bannange kano ka ssente kankakwate nkaweerezeeyo nange mpandiikibwe mu bitabo byabo abayambye abeetaaga obuyambi era ng'omubaka bwe yagambye buli nsimbi gy'owaayo egirako certificate bw'ona okuŋŋaanya ssente ezo ngenda bawaza kwe muteeka ensimbi ezo ennamba buli muntu era ajja kufuna certificate eyogera ku ssente ezo z'owaddeyo ejja okubanga receipt yo nti mu mwaka 2024 oluwalo lwange lwali lwa nusu za $20 era nenfuna certificate ng'erambika ssente ezo zenawula nebanga receipt yo nti naawe kenyini okyasobola okudda nebaga nti mwaka guno nange nali k'omu kwabo abasonda ku nsimbi z'oluwalo mukoze eki mumpe ku ntebe yanga bwe batugambye entebe eyo eri buli kinnooma ayagala ogifuna osobola ogifuna weeri bw'ogisaba kopi nti mumpeeku kino tuba tusobodde ebiseera tusobola okufunirako kopi ku pages ezo document nnene ekiwandiiko kinene nnyo so batusobola okufuniramu empapula ezo z'oba oyagadde okumanyira ddala nti mwakuŋŋaanya meka oba mwasaasaanya mutya tukuwaako kwaka at least n'olaba ssente zo z'okuŋŋaanyiza bwe zigenze nga sineerabira essimu ya Zelle tugenda okuweereza ensimbi ezo eri 2-4 3-3-4 7-2 noti oba 0-8 giddamu 2-4 3-3-4 7-2 noti 8
mwerezo okukuzeo era sofa nafunayo abazirakisa basooka mu nsawo eyo enamba eno bwe yaggulwawo ekunganya oluwalo era nabo zijja kuweerezebwa wa mukama waffe atwala essaza lino tusobole okufuna certificate zaabwe ndowooza era gujja kuba mwaka guno nga guweddeko kubanga lwazikuŋŋaanya twongere okuweerezaayo ssente amasaza agali ebweru naffe batuwulire kubanga era nga omumyuka bwe yagambye nti abantu abasomebwa oba amagombolola oba amasaza agasomebwa agawaddeyo ssente empitirivu obungi tegaliimu nsimbi zifuna nga ffe abali wano n'owulira nti eggombolola ly'eggundi lyataddemu miliyoni 45 naye ate n'owulira n'eggombolola lya Illinois nti ate twaleese emitwalo 8 ezibaawo akatono kazira mu liiso ddala naye nze mbadde ndowooza nti abantu obuteeyuna nnyo kuŋŋaanya luwalo luno lwa butamanya kikikozesebwa mu luwalo olwo naye kati nga bwe tutandise puroguramu eno ey'okunnyonnyola abantu ndowooza ensonda ejja kukyukako mwebale nnyo bannange webalire ddala kakati ngenda kusaba onkolereyo Cleva nziraamu ennamba eyo mu Lunyaanyembe kubanga njagala kugondeza mu bantu njogere ne mu Luzungu ennamba eyo abamu bajogana ennoti ate waategeeza ki ennamba eyo mu Luzungu eri 224 ye area code oba otaddeko atali mu ggwanga wano oteekako +1 224 334 7208 again 224 334 7208 kwetugenda okuŋŋaanyiza oluwalo olw'omwaka guno naye nga tubadde nsuubirira nga mbadde nsaba abantu baffe wano tukuŋŋaanye ku nsimbi eziwerako nti naffe tumanyibwe nti gye tuli ab'amaanyi Buganda tuwagire emirimu egyo webali nnyo omukulu ow'ennono webali nnyo webali ddala ssebo kakati sobo wekitiibwa omukulu ow'ennono ate nga wagombolola ino atutwala watufunaffe otuwangalira wano Illinois awadde engeri era n'akoowoola n'oluwala engeri gye lunaakuŋŋanyizibwamu ate bannaffe abali eri mu magombolola amalala abali e Michigan abali luddawa oyinawo nabo b'oyinza okubalagirira abo ndoba ne future tunafuna kasi ate ne tuleete n'abaayo nabo ne bajja wano abantu ne bayongera n'okubalaba n'okubamanya naye ku ssaawa eno oyinawo engeri yoyinza okubalagirira nabo olwalo balukwasaani eggombolola lino sinnabako kuwayaamu mukama wange antwala ow'essaza mwami Yokaana Kiseka naye nja mutuukirira munnyonnyole olw'okuba nti guno bwegenda okusooka omulundi ogusooka okuba nti oluwalo luno tulukwata ne tuluŋŋaanya collectively mu ssaza nti tugenda tuli mu nkola ey'okussaawo ennamba ya zero n'account eri specific abali mu ggombolola mwonna state ezayogeddwako amagombolola gonna agali mu ssaza lino bwe gasindikanga ennamba eri emu twewale okubuzaabuzibwa nti ate nze atinaweereza ku eno tugenda kuba n'ennamba emu oba ssentebe atwala essaza lino bw'anaaba asazeewo nti buli ggombolola likuŋŋaanye liweereze wamu ekyo nakyo kijja kukola naye kati nga bwe tukyali wano nti kati tuli mu ggombolola lino erya Illinois
enamba yeeyo kwe tugenda okuŋŋaanyiza ensimbi ezo era nga bwe mbagambye nti ennaku ezinaaba tezinnaggwako ez'omwaka zigenda kukwatibwa ate ziwerezebwe omukulu atutwala ffenna atwala abamagombolola ffenna. Sabo webale kakati owekitiibwa kankomoko gy'oli Sabo mbuuze nti kino kikwata ku Muganda yekka oba ne mukwano gwa Buganda ekyoluwalo wano ddala wano waffe mu ssaza wano ani omuntu kikwata ku Muganda yekka oba ne mukwano wa Buganda asobola okwetaba mu nteekateeka eno yaluwalo? Sebo ne mukwano wa Buganda asobola ddala nnyo era tumwaniriza okwetaba mu nkola eno ey'oluwalo. Nolwekyo bwe tuba tutambuza amawulire gano kyova olaba nga bw'ogambye nti essimu eno giddemu mu lulimi Oluzungu, bannange mu magombolola yonna bwe munaaba mufunye message eno mugitambuze nga mugezaako okugivvuunula. Message egamba nti we voluntarily give this money to help with the development work in the Kingdom of Buganda. Voluntarily tuwaayo sente zino okuyamba emirimu era emirimu muginnyonnyole nga bwe tukoze. Bwe muba mwetaaga obuyambi oba kubaweerezaako ku kopi z'entebya nga kino kijja kuyamba era nakyo nsobolera ddala okubaweereza kopi y'ekitabo nga kino mu ggombolola era ndowooza y'enkola gye tugenda okukola. Mubeere nakyo omuntu ayagadde oyinza omukubirako ku peegi emu n'omulaga this shows you what they collected and this shows you how it was spent. N'ebifaananyi n'amawulire nga bwe tugafuna mumanyi tugagabana bulijjo naye ng'okuddamu ssebo ekibuuzo kyo nedda abantu bonna bakkirizibwa okuyamba kubanga ng'Owennoono bwe yannyonnyodde sente zino tezikola ku bantu bava mu Buganda oba Baganda bokka, zikola ku bantu abali those who reside Uganda n'Abayindi n'Abasomaali. So long as you reside in that area tebayinza kujja ne baga nti olusiisira lw'ebyobulamu mu nkola eyatubeere balamu luli wano e Busiro kumpi nnyo ne Kampala ne baga nti ate gw'ovaawa nedda tewabaawo kubuuza kiki ekikuluma linnyo Kizimba Liiso libiki nga bo bakujjanjaba n'olwekyo kati waliwo n'abajja nga balina ate ababavuunulira ekikulaga nti abaali bazze okujjanjabibwa n'Oluganda baali tebalumanyi. Exactly. Wow. Akono ojeyo kakulu wali lusiisira nga lutudde wabeerawo n'abavuunula mu nnimi endala olw'okuba nti mu Uganda mulimu abatogera Luganda kuba baali tebajja kusobola lulimi Luganda kati ng'oli amuvuunula nti ono tuzze naye kino era bamujjanjaba bujjanjabi tebaabuuza nti oba kiki. Weebale nnyo ssebo. Kale nnyo ne bwe gutuuka mu kukuŋŋaanya oluwalo twaniriza era twebaza nnyo yenna abaawaddeyo kabenga si Muganda kabenga ayinza n'okuba nga tatuukangako na Uganda naye mu mwoyo gw'okuyamba abantu ababeera mu kitundu ekyo ekya Buganda mwe tuyitira. Bakulu mwebale nnyo mwebalire ddala kati nga tuwumbawumba njagadde era kano mu kaseera kano pulogulaamu eno nga bw'etandika mangu nnyo tusomerere ku bantu baffe bategeere mwogedde ku kibiina Gwanga Mojje Midwest. Ekibiina ekyo kikola ki era kitugatta kyane nyankolagana ki n'ebibiina ebirala mu masaza amalala? Ate ekibiina Gwanga Mojje kigazi ate programu eno sandyagadde kuba nti ntandika okunnyonnyola Gwanga Mojje nga erina ssentebe waayo. Nsaba nti omulundi oguddako tukyaze omukulu oyo atunnyonnyola engeri bwe tukyazizza omubaka okutunnyonnyola oluwalo n'entebe yaalwo. Tuyite omukulu oyo atwala Gwanga Mojje mu ssaza lino ajje atunnyonnyole ekyo ky'olukiiko olwo. Kale toteesezza bubi ekyo nakyo kijja kuba kirungi kubanga era gaapu
tutebereza nti eri olwoli awo yeebuuza ggwanga mu kibiina ekyo kyempulira boogerako kijja kukola bulungi nga nakyo twejjukanyiza nga bwetwagamba twejjukanya ennono zaffe n'olulimi Oluganda. Nze kyokka kyenyinza okubagamba kimanyi ki omubala gw'ekibiina kino ggwanga mujje gugamba nti obuwangwa n'ennono by'Abaganda. Ekyo nze nkijjukira at least nakikwatanga bukusu. Ate bikuŋŋaanya buli muntu yenna mu ggwanga. Ggwanga mujje. Naye yafuna omuntu atembeeta ensonga eyo kugimale. Era mu programu muno tubaddemu era nga bw'olidde nti mu programu njogeddemu ekigambo era ekitali mu Luganda programu. Nandyagadde tutwala akakisa kano okugamba abatuwuliriza nti era tufunyeeyo n'ebigambo ebijja ebigenda byongerwa mu lulimi lwaffe Oluganda ebitaaliwo. Tekinologiya byaleese nti kati weebiri naffe ne tubifunira amannya oba ebigambo byabyo. Byonna byo twandifunye akaseera ne tubiyitamuko nga tuwumbawumba. Weeyoko ebigambo ng'oggyeko ekyagafa mu bantu babeera bakimbuuza ye ogwengula kiki ekyo kyayogerako kati ogwengula envo leero tuli mu nvo ya tukikube envo ya tukikube studio envo kati tubano n'ebigambo ebirala nga mu Buganda era tetwalina ebigambo ebintu ebinyogoza nga deep freezer. Deep freezer nayo twagifunira ekigambo kyayo omukolo atutte program. Deep freezer mu Luganda tugiyise tutya kubanga kati ebigambo njaga olulimi Oluganda n'ebigonjiddwawo ku mulembe Omutebi by'ebigambo bino ebyongeddwa mu Luganda ebitaaliwo Oluganda lutandikibwawo edda. Bigambo bingi nno naye kati freezer kati nga kanzobuhe nabo bansobola okukiyita ekigezo kino. Freezer kwe kunnyogoza okunyogoza n'okwasa balaafu deep freezer. Naye kakati erinnya lyakyo we tugamba nti tubeere no mu America tugamba abatusaasira eyo batugamba nti mubeere eyo mu butiti. Kati awo ngenda okubigattagatta onnyogoza ofuuse balaafu naye mu okunyogoza kubeera kuleeta butiti. Kuwoza okunyogoza oluusi kuba kuwoza kintu kyokya oba kinyogoza emukko naye tekitegeeza kutitiwaza. Leo kitiibwa weetadde ku mute oba oli awo gono nnyambako kino kinnemye kinnyiinze ndowooza obanze freezer twagifunira erinnya badiyita nti tiwaza. Mbadde siri wala nnyo mbadde kumpi awo obutiti kuba obutiti ate bulala ate eyo mba ngenze walala obutiti entitiwaza. Era mujjukira n'ebirole bino ebyabanga birole ekikulula ekyana twaziyitanga lukulula. Lukululana. Kati ate training ne tugiyita tutya eggaali y'omukka ng'oggyeko kegamba ebintu ebyakuba kati zikyali za mukka kati weba tekyali ya mukka ezimu z'amasannyalaze kati zikozesa diesel. Oyinza tugamba omuntu nti eggaali y'omukka ayinza n'okubuuza eruwa tagiraba ggaali. Tolaba ekyo tulina kati mu guno omulembe Omutebi tulina okkiyiza kubanga tetuyinza kuddayo kubanga tugamba eggaali ya mukka tezikyali za mukka tezikyaliyo. Kati olw'okuba nti jjukiramu nga bwe tugambye nti loole yakululanga ekyana yayitibwanga ani? Lukululana. Kati eno olw'okuba erina ebyana ebiwerako ebingi eyo nefuuka serukululana. Kakati yeeyo train tekyali ggaali ya mukka kubanga tezikyafuuwa ziri zipaafing bbire serukululana weyitibwa.
ate kakati abasinga tukozesa ebyuma bikalimagezi nga kompyuta. Nnyo. Kyo nakyo twakifunira erinnya lyakyo. Nze nkiyita kalimagezi era nze sinavaawo okujjako. Kalimagezi kirina amagezi kyekyo. Kalimagezi. Okay, naye waliyo ekigambo ekyenjawulo kompyuta erinnya lyayo ettuufu ye eyitibwa enviisirizo. Enviisirizo navi yi sa yi ra yi za o. Enviisirizo kubanga ebeera mu nvo mu studio. Enviisirizo ekyo ndowooza era ekyo mpulidde kipya. Ndowooza era ngenda kiyisaako mu bannaffe abaluganda Mbogo Luganda Academy mpulire oba nabo bakimanyi. batuyambeko nabo tujja baleeta wano babuuza obunyono batunnyonnyole ebintu bino ebimu oba oliawo kakati nga bwe tuli wano nti mwami tukikube envoyo eguddewo internet cafe. Wadigambye otya mu Luganda nti bannange tugudde envo esazeewo okuggulawo? Kakati mu Luganda tugamba ekyo twagamba nti enkola tekinologiya yonna yenna yajja okuwanika ebitimbe netubeera ku masimu tuseereza tuli ku nviisirizo kompyuta zino nga bwe tuyiza olwaleero gyonna ne tugiyita emitimbagano. Naye kati internet cafe lyedduuka eririmu nga lirimu enviisirizo eziwerako abantu bajjawo ne batandika okugenda ku mitimbagano gino. Kati ofiisi eyo neyitibwa etya? Ogamba nti ofiisi muntu wajja okukolera emirimu nefuuka ekkakkalabizo. Internet cafe waliwo cafe eya chai eno internet cafe abantu ng'ekibaleetawo kujja kukozesa nviisirizo ezo. Eyo nno yentimbaganyizo. Kubanga kati ebyuma ebirimu ebyo ozze genda ku mutimbagano era ebyuma bikuŋŋaanyizibwawo mu kafe eyo yandibadde akakuŋŋaaniro kaabyo ntimbaganyizo nti ngenze mu ntimbaganyizo ng'ose konvinsirizo. Ekyo kinnyonnyodde bulungi nnyo kyennyonnyola entimbaganyizo. Ekyo nkyagadde nnyo kubanga nakiri Katikkiro kyatera okukozesa nti ekkakkalabizo. Semugamba ofiisi ekigambo si kya Luganda libeera kkakkalabizo. Naye entimbaganyizo kyekizimbe ekyedduuka omuntu wagenda okukozesa enviisirizo oba ebyuma bino bikalimagezi. Ogenda ku mutimbagano nefuuka entimbaganyizo. Kaakati era nga bwe tumanyi nti abaweereza ku nsimbi okuyamba ku bantu baffe Uganda lowooza mulabye nti siringi yagwa ku $. Ezaali 6,600 kati 3,400 naye sikyayinza n'okukka. Ekyo kiba kitegeeza nti ensimbi ya Uganda ekuze ku $. Sikyo? Kati ensimbi ya Uganda bw'ekula ku $, kiba kitegeeza nti $, egudde tekyalina maanyi nga bulijjo ku nsimbi ya Uganda. Ekyo nno omuzungu yakiyita inflation. Kiwulira naffe mu Luganda natwe tulina erinnya lyakyo kati.
inflation siringi tekyali nzito bulungi dola yetakyali no siringi kati nzito dola tekyali nzito bulungi naye ewewuse kati inflation neyitibwa yatya kati okitegedde entumbira y'essente wangi entumbira y'essente ate kati eyo Uganda betumbiza kati yo be egaininze ku kweno kati y'amaanyi etumbidde okusinga ku dola kati eri esewansi ebeekoze eki kati tugambe bwe tuti nti leero siringi bw'obanga weetaga siringi emu okugula ekkalaamu mu dduuka naye lutuuka enkya nga siringi emu eyo tekyasobola kugula kkalaamu nga weetaaga siringi emu n'ekitundu kiba kitugeeza nti siringi ewewuse n'olwekyo inflation gwe bayita omuwewuko osiwulidde wandiika wansi awo gambe nti omuwewuko inflation gwe muwewuko katwongere endowooza ebigambo nga 2-3 era kubamba essaawa tugi ekigambo ekirala ekikozesebwa ennyo kati mu Uganda na wonna ekigambo airtime yagala gula airtime n'ayogera sentence eri mu Luganda n'ateekako ekigambo ky'Oluzungu airtime buli omu n'akitegeera ki akitegeera naye kaakati nze jjajjange ataasoma Luzungu atamanyi airtime yamala gakiddamu kubanga awulira nti abaana bagamba airtime n'akisaako essimu n'ekola naye nga ye bw'oba omubuuziza ne time kitegeeza kyagana simanyidde ddala yayinza okugamba nti byebintu byebasa ku ssimu ekole kubanga yo nasobola okwogera esobola okwogera oluzungu olwo talumanyi naye era twebaze nnyo Uganda n'abayiiya ennimi zaffe nti era airtime naye twamufunire ekigambo ekimunnyonnyola ne jjajjange mu kyalo kyasobola okutegeera sinakiwulira airtime gye eba wave byonna bye tukozesa ebanga wave jengo mayengo tukasikanswagiro mayengo ne gava kuno ne gagenda ne gatuusa eddoboozi lyange e Masaka ekyo kati nno airtime yafunye ebigambo ebiwerako enjogeza seyokwanjula ejjengo oba sejjengo ly'empuliziganya sejjengo ejjengo ly'empuliziganya sejjengo w'empuliziganya oba enjogeza y'empuliziganya akenjogeza ate nkaagadde naye ate kayinza okuleeta mu confusion kubanga tugenda mu kwanjula bwe tugenda mu kwanjula ebigambo okujja owulira kati muleete enjogeza kakitegeeza nteekako airtime ku mutwe nsobola okwogera sejjengo w'empuliziganya kirungi nnyo 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 banange bakulu mwebale nnyo balere ddala essaawa iyo ekudde waggulu tugenda mu puroguramu eddako ey'amawulire naye mwebale nnyo okufiisa akadde ne muyitako ono olwaleero ne mutusomesa ku bantu baffe ssanyu jjereere okusiba kwaffe ssebo tusiimye nnyo 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 okutuwayo akadde kano ekigambo lwalo ne tukyanjula n'okugezaako okukinyonnyola abantu naye ate tusiimye nnyo n'ebigambo ebipya eby'Oluganda era eno puroguramu tetujja givaako tubyeyongereyo kubanga olabye bwe binyuma bwe bigenda birandululwa binyuma nnyo ssebo weebale nnyo ssebo okutukyaza tusiimidde ddala amina kansubire nti Owambogo Academy tagenda kubakwata nsobi wanaamala okubiwulira bino naye mwebale nnyo mwebale ddala webale nnyo ssebo webale ddala nga nfundikira ennamba y'okusolooza oluwalo mu ggombolola lya Illinois wano nkubiriza abantu bonna bannange
kyonna kyolinayo kiweereze ku namba 224347 njiddamu 224-334-7208. Buli muntu yenna akuŋŋaanyiza oluwalo olwo ojja kuweebwa certificate yo, ojja kuva mu mbuga nga nsayininge nga naawe erinnya lyo ligenze mu bitabo bya Buganda ng'era omuntu eyayamba okukulaakulanya ekitundu ky'ovaamu. Era ekisembayo kino omulundi gwe tunaddamu okujja tujja kwogera ku bintu bibiri, engero njeno naye mu ngero omwo mujja kubaamu tunyonyola engero ensonge n'engero enfumo. Bannange tukomyawo olwaleero. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Akuume atakuumira mpeera. Awangaale Ssaabasajja Kabaka awangaale. Amiina.